So kubibiina ebiri ku ludda oluvuganya byeteeseteese kimala ansi eri nti nedda tebyeteeseteese. Bwe biba tebyeteeseteese tugenze kuwerekera jjajja addemu asitampinga ekisanja ky'omusanvu. Kiyamba ki jjajja bwe bajja wadde tebyeteeseteese? Jjajja alina wakifunamu anti aba legitimate democracy aba legitimizinze ekisanja ekyo nti bamvuganya n'okumvuganya nemba wangu. Yes, aba afunye legitimacy jo kubanga bayise mu process eya competition. Nenga competition etamalayo etamalayo birungu. Kati mukabavuka nga kabadde bwe kati abakulembeze abamu lwaki bakola statement egamba nti akukabadde bwe kati naye tulinze kabwa president kokka butamanya protection ya voters protection ekolebwa abakulembeze abawansi ab'omu kitundu be balina n'obusobozi okubagana n'abe-NRM be bamanya abe-NRM ababbi b'obululu be basobola okanga diso oba giso babe babeera mu kitundu era bwe bayiika evivi bwe bati system yonna eba ekoze eki eba eyiise. So ye logic aliwo kati oba toyina tonazimbaawo capacity eyo from village from parish level to constituency level ng'oyinawo human resource eina eri capable presidential race oba togirimu gattaby ebimu ekyo kyokka kiba kikulaga nti bakakubye automatically butereevu kubanga bye bagatta muli mu computer gwe toyina bakanyawoza simanya polling station A to C toyina kakati ogenda kakuuma otya kati ono agent wo ku district ateekwa okubanga amanyi computer amanyi mathematics yasoma statistics n'azimalayo ng'agatta mangu buli ayo ekibiina mu Uganda ekirina human resource eyo buli district be bantu 147 mu Uganda opposition so ngati tuliko ti owana tono wano oyo muzeeyo akiraba naye amawulire gakipinga gakiwuka jaja gamuvaako ayogirira nga waliwe goli wano jaja gamuvaako gadda kunze obubaka obwendeese banjola newe siga kiddala ate kwesiga kisitwago guzo lwaki ndijeno sitwago kati jajja yatataganyizibwamu kati wona wasinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwazaana okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media ze Matiya Sekanjako nyina Jeno Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno osuze otya osibye otya buuza abantu abatulaba abalungi ab'emikutu gyaffe gino mukutu gwaffe gwa MS ne mukutu emirala njala okubaaniriza nti mwebale nnyo emirimu gye mukola mwebale okwagala emukutu guno mwebale okomentinga netumanya bye mulowooza ku bye tuba twogedde mwebale okuviewinga mwebale okusharinga yes kikulu nnyo buli bw'oyongerezaayo obubaka buno ne bweyongerayo kituyamba abantu okumanya kubanga information ebe batuuseeko information is power and power is information oba tolina kumanya oba tolina maanyi ekivula aba government ebimu ku bitongole biba bisinga amaanyi mu government bya intelligence kuba government etambulira ku information obusuubuzi butambulira ku information product ki eri ku market etunda etya market yayo eri luddawa bagiproducinga wa okitegedde information kikulu nnyo so twongere okudisseminatinga information etuuke ku bantu. ERP egambe etya ERP emusoga yonna okulwaliza wamu ERP tuli mu keetereekerero tuli mu kuteekateeka tugenda kukula tuve ku mutendera
gw'ekisinde muyingire tugende ku mutendera ogw'ekibiina. Awo mugenda bate musibidde ab'ebibiina by'obufuzi abatalina ebibiina byabufuzi naye nga badde bakkiriza mu kisinde kubanga ekisinde kigatta bonna. Omulembe oguliwo gwa bibiina kati ffe tuneefuula abakutuukirivu mbeera ey'ekigwi ky'eddalu ffe tugenda okubeera abalalu mu mbeera y'ekiralu buli omu aba mulalu ffenna katugwa eddalu. So mwe tuli ebisingawo tujja bibagamba bannamawulire naye ng'essaawa yonna waka mungi akolebwa baka stage. Waka mungi mbanga muli kati mutuse ku stage waka abamungi kwa buli wadde abuuza kati agenda kujja nga independent. Ebibuuzo byabajega naawe ffe bwe tuli ba senior mu kintu kino. Waliwo abadde balinze mbu tugende tujjeyo sijui foomu twakula. So batogenda ba president wa kibiina oba yenna anaalondebwa okuba president. Bannamawulire tujja bagamba enteekateeka ezinaddako kubanga ffe tugenda kukola bintu mu nzikiza. So tubaddeeyo nga tupanga naye omulimu ogusinga obukulu ogwa buli lunaku era wadde negiri gya buli lunaku obubaka bwa paalamenti bwakamuli municipality bwo tubuliko era tubwagala bubi nnyo era tusaba abantu b'ekamuli municipality batuyambe ensonga eyo bagikondemu sitampu. So ekibiina tetukisuubira kuteekayo president? Ekibiina kiba kibiina ne president tujja mmuleeta. Ne president tujja mmuleeta. Ate nga wano badde opropoozinga kuba na muntu omu kuba president. Ate kyagaanyi. Kati namwe muzannya nga balala. Kati ate gubero. Abantu tebaagala cooperation. Okiwulidde? Kakati katuzanye ogwo gw'endobo. Gwe ogamba ati engatto yo nywevu nnyo gwe gireete naye bwe njivaamu nange ne ngiwuuba ate tokaaba. Okitegedde? Poyinza okuleeta engwala n'embuuka political empowerment ebegera fa. Tejja kufa. Naye bye tujja bidiscussingako nga tumaze okukola ki? Onaabibuuza nga tutuuseeyo. Naye ebibiina by'obufuzi okuyinjuwala nga bingi bimeruka buli kaseera. Ebyo byonna ojja bibuuza. Ebyo byonna nja bibuuza. Nga tumaliriza. Naye bisigadde sooka obireke tutambuze. Tusigale ku mboozi za bulijjo. Omanya waliwo omusajja yambuuza nkubuuza ekibuuzo nti mu kabanga k'olwanyi mu struggle otuweeyo eri mu firimu noza baziyita scenes vita z'obaddemu z'ogamba nti eno vita baaba yamanyi kubanga omusajja yagamba nti emyaka 25 alwanyisa General Museveni naye atubulireko ku ezo vita ze yali mu kkoeza yakoze eki naye n'agiraba nti badde y'amaanyi namulabye n'okusimattuka namulabye na comment eyo ndinga yagirabye ngagamba yakoze ekyo yatubulireko bye yakakola ninga kati oyo mutandikirewa for sure oyo mutandikirewa kati kankubuulize ekisooka the age of 17 nalonda bakiriza okulonda ina bawa myaka emeka mu 2018 nali 17 n'olonda nenonda Dr. Besigye at the age of 17 nga njagala change kati ye ku myaka 17 yali ali biki ku 17 ejo wali yagala change nali njagala change wali mwenye emyaka joka wali olabye nti era nagobwa ku kyalo kye bayita ekyekigumba ekigumba Masindi kire kyali district ye Masindi eno ku kati kiri Andongo kweyo Gulu Road nengo bwayo kwe kuyingira e Kampala nga bagala tukwata emboleto opposition abaana bagala kuyingira buyeekera RDC we Masindi yatugoba ku kitundu nali mbeera wa mwenyi naze okitegedde ku myaka 17 wali olabye ebibimbu nalonda Dr. Besigye bandi wagoni si bandi wagoni waliyo bitegeera bulungi kati yambuulire ku 17 yakola ki ate nga newandiisa ku 16 kuba twewandiisa mu 12 ne tulonda 2 gumu okitegedde kati oyo niwe mbasongeddeeko kirala kyonna n'ekibuuzo kyange tekibadde kyoyo ekibuuzo ekyange kiri ku vita ze mubaddemu z'obaddemu vita zo nyingi
aganti atuweyo ezo za ganti yali yabulabi ezo vita nyingi kakati kamubuulira oyo ayagala okumanya oli omumalirizo yali akozeewo ki yes oyo mumaliriza kubanga ate ebirala bingi naye muwaddeyo ekyo kyokka 17 ali omaze okulaba obubi 17 zinali njagala gavumenti ekole ki ekyuke nengobwa ne ku kyalo nali mbeera wa mwannyinaze ndi ku buko ne bangobayo ku buko okitegedde kakati nno waba nerijjako ateekwa okumanya kakati kyogambe ekyo kyanjawulo nnyonyo kiba kya gwe biri gumu omanye embeera eyaliwo nga ne Joseph Konya akyali wali atuuka ku Kaluma obadde ki Joseph Konya agikuba wali ano pyara etandika kano mande be basajja ba Besigye kyakabaale jukira bakubi ba mundu jajja abamanyi yali na beruweero emboozi weeri etandika ekongo biri gumu oba wali mu Nasale simanyi kakati fo tuvangako abaawonawo mweyo time sebo oba wanga ranka zaabo abantu bangi nze nina abavuka bemanyi siddanga mu kubalaba ne kakati n'olwaleero 25 years siddanga mukola ki kubalaba betwali nabo kati biki byongamba kati ddamu ono omulala ono kati oyo omulala oba simanyi kumanya kati vita esooka obangi mugambe nti yali mu DP twali ba Haji Nasantege Sebagala nga tukubagana ne Dr. Semogere ne tiimu ye 25 tukubaraale ku State Square mutemulabe na ku byabufuzi State Square awo twakubangawo ziraale nebigambo nebifuuyibwa jajja nga tanaba kuggalawo tukubaraale ku State Square kati DP eteeseteese Semogere naye nga Haji aboolebwa naye nga yasinze eggaali bino by'eggaali si byanaku zino twalina eggaali ng'erimu ne batuuni twalina eggaali ng'erimu n'ebikola kakati tuleeta Haji laala ekutte bweti bamugisha muntu bali awo baani bonna babeti kamya banandala mugisha muntu yali avuddeyo majo yali avuddeyo ali mu FDC mu agenda by then abakola FDC olwo ng'anyirira bwati akava mu gavumenti ni Ajibadiru Kigundu ono yali national chairman Kigundu wa Bank of Uganda kuba Semogere yali ayise class eyo nga nayo weeri kakati twafulumeno ku Jinja Road fene Haji n'eggaali yaffe netwetoloola netutuuka ku Mapeera kati awali Mapeera lulite yalingawo netwambuka State Square then netukomawo obukubo obwo bwali tebunafuuka wanuwe obuli waggulu wa State Square obutegedde eringa ku CPS kati netukomawo bwe tuti kati badeployinga abayaayi nga baagala Haji abayingira yekka mu nkola ey'omunyooma n'omuti obwola n'okumukakanya naye tugenda okwetololawo wali bwe tuti ngalaala enfudde eyimiridde abantu basooka kwaniriza Haji kati ne tujja we tuyingirira engumi yavuga awo oli futusoja obudde obwo ate nze yali ADC bafutusoja nga bakola ogwabo engumi yavuga awo waliwo bakanyama tugamba tuyingira engumi yavuga awo era twafunawo bakazolite babiri side yafu twafunawo bakazolite babiri bali ne bafuna bakazolite 6 DP ku DP Semogere ku Haji omukono gwavuga tenti nezisituka kibuyaga yennyini n'akwata tenti neziyuguma bwezi nezikwa paka lwe twamutuusa wali ntugaye wetuli eyali talinamu wali nga tosobolawo twafuna bakazolite babiri okitegedde kakati eyo vita
mu kiseera ekyo yali ya civilian naye nga vita ne tugimala era bwe twaddayo for review tugamba olutawo lugenze lutya ntulaba wabadde gaps but mwali mulwetegekedde nga musimbula mwamanya twalina ba intelligence ku siini naye tebaatuwa mawulire majjufu bulungi ne tujja nga tetwakoze eki tetwabaze bulungi ekyatufunisa bakazolita ababiri naye era twaluwangula manipawa gye twalinaawo era twalukola ki kati vita endala yali era mu DP awo mu kooti tulwana Ssemugerera oyo kubajjukira twali tuvudde mu referendum ya 2005 tuzze mu nkola y'ebibiina gavumenti egamba muwandiise ekibiina Ssemugerera tayagala kiwandiisa olw'okuba ye takyalina public appeal kati fe abahaaji fe abalina vibe nga tugaa tukiwandiise ffe tugende mu bantu tunyonyola abantu Ssemugerera n'atuluyisa ne tumwambala kati waliwo omusango ogwali ku kooti ku high court awo tukiwandiisa tetukiwandiisa kati kooti nga bweggwa bweti omukono guba gulina okuvuga kati muka Ssemugerera nga tukatwala kaguddeyo mu kooti awo okitegedde ebimeeza tubirinnye era nga kooti bweggwa Ssemugerera bamuyise eri mu mulyango gw'abalamuzi okumuwonya eggaali naye eggaali gye bamuwonya ya DP nga naye wa DP atuluyisa tulaba atuluyisa akaddiye okiwulidde atuluyisa ffe ne tukola ki ne tumwambala vita yawo nayo yali nzibu ku high court lwakuba kati ebintu bigenze bikyuka kati security y'amaanyi biki naye ffe mu kooti twalwanira mudda mukono ne guvuga mu kooti ate si Buganda Road high court ezo zonna vita tuzibiseemu eyo ne tuvaayo tuzze tuzzaawo kati 2011 omanyi jjajja yali yagaana okwogera amannya ge amannya ge emyaka gye kati tumupepeta tugamba naye jjajja ono alina emyaka emeka ebintu byanyumya by'abantu bakulu naye asala emyaka tava mu 68 luli wabeera 67 ate omwaka oguddako n'aba wa 66 jjajja ono biki kati tumupepeta okuva Kyamate primary school tugamba omwana ayingira Kyamate primary school mu myaka egyo UID ekulembeddwa Bijirwa nga nze yali vice president Brenda Nabukenya omubaka weruwero kati woman MP ne tumupepeta tugamba omwana wa primary mu kiseera ekyo yabanga wa myaka bwegiti naddala nga ava mu famire njavuyavu tiyatandikirangawo mu budde bw'omubala Kyamate n'omubala Ntale n'omubala Dar es Salaam okay n'omubala DP n'omubala UPC n'omubala intelligence officer UPC n'omubala Fronasa nga tulaba omusajja mukulu kati ne tumubala netiwaaka ya Federo Castro yagizimba ddi ne tumubala Efrelimo Mozambique ne tiimu gye yatwala ye y'abakoreta nga bwana buto ne muganda we Sale kati bakyaliwo bana waliwo omulala awo brigadier Mukyoli bwati ne tukibala tugamba muntu ki oyo afuna ekirowoozo ky'okutendeka banne obuyeekera ku myaka 2 tekisoboka ng'oliidinga banno ekyo nenyo ku 3 ng'ate oli vibrant nnyo oba waaga wa 3 tugamba omusajja ono ng'alabika nga omusajja omukulu ne tupepeta tugenda omupepeta kubanga agamba mu 66
Fidel Castro amuweereza ekirabo ekya pistol ng'omuvubuka ali vibrant mu revolution akiweereza ng'ayita mu Che Guevara. Jjukira Che Guevara bamuleeta akola ekicuba e Congo. Awe ekigambo mu Cuba wekiva tyaleesa abacuba yava mu ggwanga lya Cuba nga ye mukubi wa mmundu. Ekigambo mu Cuba wekiva yaleesa abacuba. Kati Mobutu Sese Seko kukuwaza banga amuleeta akole ekicuba. Yajja ne ba commanders be 14 agenda otuuka mu magye ge Congo tebalina discipline, tebalina command and control, embeera mbi, tebalina ddagala, resources bazikozesa bubi, tebalina equipment ng'olutalo tebalusobola. Ne batunulatunulamu awo nga terutambule. Ne bagezaako batutraininga bafuuka abasirikale abategerekeka nga bali mu byandongo. N'akita n'addayo e Cuba. Kuba ye yali revolutionalist wa kabi nga revolution yagitambuza mu nsi yonna. Naye nga ya mmundu ovanga ku basajja gwe. Kakati Fidel wakuweera ekirabo kya pistol n'ogireeta e Uganda n'ogiteresa Saida Bumba. Yagiteresa Saida Bumba. Ebyo ebijujulu by'ebiseera ebyo. Ono wena Kaseke. Oyo. By'ebijujulu by'ebiseera ebyo. Saida Bumba n'agitereka. Kati ye ng'ali muki by then bagimuweera. Yali era mulwanyi. Anti bakuteresa ekyokulwanyisa nga toli. Olwo yali yatandika okukola recruitment. Yali yatandika okukola recruitment. Netugamba ye omusajja oyo. Yasagimuweera myaka 2. Tekisoboka. Abanga mu 3 aba asajja kudde. Muli notices zammwe. Tugatta. Omanyi bw'oba okola intelligence ogattagatta. Tugenda okugatta bwe tuti ne tunyiga plus negative biki equals. Tugamba omusajja mukulu atulimba. Naye tayogera myaka. Fene tumuwa gye twalabanga gye gimujjamu. Mu 2011 twamuwa 7 mwezi. Nga watukira 2016 aba afulumye. Gundi kali akawairo nga tekana bava. Aba afulumye. Kakati ne tumukolera amazaalibwa. Agasooka gali ku State Square yawo. Mwamukolera amazaalibwa. Agasooka gali ku State Square. Na mumuwadde 7 gali buladde. Brenda era yali komanda kwolwo. Sikati ne bazisika. Kechi mwajireetawo. Sikati ne bazisika. Abasika baite babeera waba bali ababeera round. Yali eri yedde yalinga ko. Twali tucha bali batandikiriza olwo okubifingawo. Mwakera ku macha na kechi. Twakera ku macha na keke. Olwo nga tuvudde mu byawo ko tuwaaka ebyo mbibuuse n'obibuuka. Okutuwaaka ya 2011. Eyo twamalira na Kasongola saagadi nabyogerako. Yo gye banyumiza babasubira ne Maunga yagala tateese n'omusajja. Akasimu baakaleeta. Naye olw'okubona abuuziza vita ze njagala omunnyonnyola. Kati omwaka oguddako keeki tugitwala Masaka. Mwakuza birthday like omwaka guno 72 73 mujitwala Masaka. Masaka mu Nnyendo. Kuolo Kayura yali yeetegese. Allah yali yeetegese. Kayura yaleeta baasi ez'abasirikale ne drone 3 ezirimu abayaayi. Tutandika omukolo mu Nnyendo. Happy birthday. Happy birthday Waike. Obuyimba tubuyimbi. Yinuka ne zitandika. Arrest that one. Hey. Omukono gwavugawe dakika nga 8. Bakuvuga nani n'abayayi n'abasirikale? Ati abasirikale babakwata naye omukono nga gwina ovuga kwanza. Tebakutwala nga civilian. Amwa chicken thief. Abbiya nkoko gwe batwala bwe. Ne twesikaawo kati wetwalonkingira wetwasalira keeki nga waliwo amayinja nga gano ge tulina wano. Tugenda tufuna obuzibu. Ejjinja litandika okuvuga. Abantu bakuba poliisi anti. Akatale kabimba. Kati ejjinja unfortunately erya hardcore nga
terisosola omusirikale obe kati yo drone esooka eyiika endabirwamu yayiika va ku bino ebyennaku zino mu drone yentuti twagiwa ziri eza bbulu olayi kati wazirabako waliwo drone za bbulu zibayitanga ez'abeesigi twagiyiwa endabirwamu ng'ejjudde abayaaye muli bweti kati bwe tugiyiwa endabirwamu abayaaye babuukamu bonna abaakola emibiri ne giwola ne gikula balina nnako ne babuukamu nga tekyabeerekamu naye nga tukyalemeddwa okugiyingira ng'omukono guvugirawo kwata nyoko kwata kitaawo kati ngenda okulaba ejjinja eri hadikoowa teryawula mu poliisi n'ali ku struggle nga lijja buzi kati nga kyenina okukola kusarendalinga okyaganya okuteeka mu drone naye nga waliwo abaana babiri ate nga bajuniya babanywedde kati nga bwe mbaleka ne batagenderako siniya bagenda kuggwamu nnyo amaanyi ate tugenda kuvumirirwa nnyo n'ensarendalinga bali tebantwala tuyingidde drone kasita bansalako ne banyingiza drone bwe nesimbulirawo nga teri mundabirwamu nesimbulirawo naye okuva mu Nnyendo okutuuka e Masaka poliisi awo firimu yali awo munda abayaaye baali muli baakubaffe awo we bankubira kati ya gaasi akayonona eriiso lino kyova olaba limyufu nakati tiya gaasi akyantudde muli mu maaso muno era bwe nvuga emmotoka erimu aircon neteekamu air conditioner bwenti amaziga tiya gaasi akola ki ajja ne bwe ntuuka mu environment ng'erimu aircon nze tiya gaasi yakola ki yajja nakati mwali kati bankuba tiya gaasi pepper spray yo close range bwati nga bwe tuli wano nengira nenkujjako Allah kakati ebimu nembimira ebimu nenkola ntya ngendo tuuke Masaka ku poliisi nga simanyi ne wentuuse bakujjamu basindika busindisi tomanyi ne woolinya kuba tolaba ne bawalula paka mu kaduukulu nga tiya gaasi afumuka bufumusi bwati ne bakasuka mu kaduukulu kati eyo yali vita sebo yali vitera mu bitabo byange nja giwandiikako kubanga ffe twali twasayininga ntotutwala bwotyo totwala nga civilian omusirikale wakiri uniform ogitwala ne bagitunga kati leka naawe ffe ne ranka waliwo omusirikale gwe twajjako ranka obadde ki vita yali kiraawo yali kamwokya awaliko birwawo awali city oil owa Mandela awo kati omuntu ayitawo ennaku zino ayinza okulowooza nti ezo property zibaddewo ebbanga ddene twali tutaddewo covid awo omusirikale gwe bayita Luweza omumanyi tomanyi Luweza kumunamawulire nga lwaki tomanya Luweza Luweza omu ku basirikale abayise mu rankisi zonna eza poliisi ennaku zino bangamba ndowooza commissioner atuula naggulu ku headquarter commissioner mu office ya director operation mu kiseera ekyo yali DPC w'ekira okitegeera nga mayinja aga 3 mukono gwavugaawo ngaze okudispatchinga crowd ranka tetwadduka nazo waliwo omwana bamuyita kitagenda po yakwata ranka ya Luweza nadduka nayo negayirira ate muleete ranka yange ate yegayirira twali tufiiriddewo awo mwe temwali mu bino ebyakakati nti kasita wayaye bajja buli omu ateekako njabala ebino byabano abatiitiizi era nze ekyasinga okunkola obubi mu nuupu bwe butampa opportunity okusomesa activism yasuwa omukisa gw'otalabanga okusomesa kubanga twali tufunye abaana abasobola okulwana nga beetaaga just kubabuulira kyakukola mu field ate nga tuvaawo tutya
because oze ne 99 tugirabi bwekiri netumanya tulina abasirikale 12 fe abatandise tuli 8 kanista niemu tesobola tuddusa tusooka kulemerawo anti bino ebyennaku zino byakukola mawulire naye nga tuvaawo tutya gwe tewalabanga ttiimu y'abesigye jabeeranga nayo nga balwana nayo okugijja ku mmotoka paka ku musirikale asembayo abo banankanya abo bamwijjuke nga sebo tobajja ku mmotoka omukono gumala kuvuga paka kwasembayo naye sigamba nti 99 yemweze ne mufuutuka emisinde emmotoka y'omukulu nesigala nga njereere kati okwera okingirayo ne kibanga kyekimutaasiza ebyo byannaku zino mbu tuli mu struggle yadduka nayo kaka netugala tufunye obuzibu musango katale mugaseko omusango omulala bagoba kitagende bisindi kati naffe kenyini bakomanda ne tutwala obuvunaanyizibwa tunoonyera nkayo musajja ne tuzinoonya kitagenda naye byali biwanvu gwe era ekyatuyamba kyova olaba abantu bonna si babi mu sitwago buli muntu alina waayambira kati ate embidde yatusomosaawo si munamateeka nga mukwano gw'oli amumanyi bamala bonna makerere yali guild president we n'atuula naye mbidde yawooyawooya ey'ensonga naye yali nzibu nnyo ng'etugobesa ne mu ggwanga kyova olaba nze sivuma muntu wa 100% mbu talina mugaso alina waasobola okukola ki okutaasiza mbidde yazanyaawo kuba ye generation ya Ruweze Makerere okitegeera kati awo ne tuvaawo yali vita nzibu nnyo so eye Masaka njikubuulidde kati vita endala 2012 Uganda eweza emyaka 5 nga yeefuga mukolo gwali gw'amaanyi nnyo jjajja taddangamu nagutegeka wano gwali gw'amaanyi kweri eya birthday byaggwerawo nga bamaze obayoola e Masaka mwaddamu ne mubiyongerayo emyezi 3 nga ndi Masaka Central Prison obadde ki ennaku 9 ng'oli mu prison akakakomera we batwala Eddi Mutwe bannankanyi gye bali Akirewo Kivumbi si be basooseeyo nze ndi obiweeyo myezi 3 nga tuli eyo okolera jjajja mazaalibwa kati jjajja bamugamba abasirikale banyiiga nnyo nti obwana nga bukumanyidde nnyo tubukoleko mu kiseera ekyo omuduumizi yali alonda Nyakairima okitegedde nga yagaduumira nga baagala bo batukoleko mu nkola y'ekinamagye kati jjajja ng'omukugu n'agamba age that is age even us we did that kind of nonsense during our time kyekibataasa baali bagenda tulya bubi nnyo oluvannyuma luva mu kkomera eby'emyaka ne mubyesonyiwa kakati okuliza jjajja amazaalibwa kwakomaawo tugana naye wannaye jjajja kukyemyaka tumukole ki tumwesonyiwe Katonda y'anaamanya nga bannayuganda nabo basirise kakati ngende Kololo jjajja akuze emyaka 5 egya Uganda eweze emyaka aga ku mukolo gwennyini jjajja nga waali oli kiriyadi yalina abakulembeze 14 oli kiriyadi kulisiti kuoli nze nafuna bufunyi kaadi ekuyita waliwo gwe bayita ne bakuwa gwo nakozesa ya Nobert Mao ate abakulembeze b'ebibiina baabayita naye nga ya VIP okitegedde nga ya VIP emalayo wali eri n'ogenda mu mmotoka yo kakati nze gye nakozesa eyo ne nkunumba ne ngenda ku mukolo
ogw'emyaka kuliko abakulembeze b'amawanga 14 ba Mugabe bonna bali awo ba Kagame okitegedde atano bonna bakaliba ku lukalu lwa Afrika bomanyi Bashiri yataaliwo ne bano bangweso yali abayise buli kaliba nga nakyembaliro mumanyi ye yali amuyise ne Federal Castro nga aweereza omubaka okitegedde papa aweereza omubaka mukolo gw'amaanyi esuuti ogijjeeyo besuuti eri eragirwa ngenda ntula nasooka kutuula mu tendi y'abazirwanako bano nga teri wala nnyo ngenda okulaba wentudde si weewo naba wansaba kaadi yange n'agitunulako bw'ati nankyusa venue nenziramu nga jjajja mulabako awo tandi wala nga tandi wala nkutte olupapula wange olwa monitor mulimu manira eriko ebigambo byange okiwulidde byentute ku mukolo ogwo kati nembaza omukolo nali ngiwandiiseeko ng'oli ku lisiti nga ngiwandiiseeko obubaka bwenzize nabwo obwange ogenda kwogera oli ku lisiti abagenda ate manira babaako ebera speech we are tired of dictatorship we are tired of NRM we are tired of ogenda wanika nga ngenda kiwanika kakati nkizize kitadde mu monitor ntudde awo tukubye emboozi y'eki-VIP abantu besunze omukolo bali emboozi eriwo yabakyongoozi njitabyemu naye nga nino kadogo atudde wano niabawo munamawulire amanyi yaliwo obusava nantunuulira nagamba yibigirwa people yali wano kibadde kitya bulijjo mbega kiki tamanyi kindeese mukolo nga gugenda mu maaso bafuuwa ebigambo era twava mu mikono gy'abazungu abakulembeze bonna batudde bonna jjajja naye ali awo abesefusi bakola bati omukolo guliko abakulembeze 14 ogumanyi ne bwabako yekka setuusi bayamaanyi kati mubaze atandika okwogera bwati bamuyise alinya ku kamotoka akamulambuza nasooka muleka kulambula nnyiriri n'azimaliriza kati yajja atandika okwogera n'ensikayo ekyo kimanira kyange ne mugamba we are tired of NRM, we are tired of dictatorship, we are tired of nepotism, land grabbing. Mukolo siguyiyemu amazzi jjajja abiraba naye jjajja mukugu bw'abiraba bw'ati n'asomako sekendi singa 2 n'abijjako amaaso n'atunuulira kati owana tonowana oyo muzeeyo akiraba naye amawulire gakipinga gakyuka jjajja gamuvaako ayogerera nga waliwe jjajja gamuvaako gadda ku nze obubaka obwendeese banjoola ate kwesiga kisitwago gwoza lwaki ndijjeno situwago kati jjajja yatataganyizibwamu kati ni mu sipiiki ye n'agiddako n'asigala nga afulowinga abakulembeze bano abazze okubeerawo nga Uganda ekuza emyaka 5 yali etya era nabo baakiraba nabamulisa omulimu bemuli nabo mu VIP beesooza banyenya omutwe era nabagaa ku mukolo tekubula basiiwuufu kakati banjoola bwe banjoola bandeeta 2 mukolo nagunyenyamu katini nga njagala guyuwa ne gugaana omuntu omu mukolo oguyuwa sebo oba weetegese bulungi kati banjoola bandeeta emabega eno awali emmotoka z'abakyongoozi ezitazikira bantuusiza ku ya jjajja ne bampisaawo paka ku ya Kagame eyali eddako awo bonna batudde mu tenti kati omusirikale gwe bantuusizaako tebaamubuulira keesi endeese omuzingo ogunkubye tebaagumugamba bali we banzijja eri batuusawo ne baddayo batereze embeera kati ono yali yandabanga ne Haji Sebaggala
nga mmanyi kati engeri gyatamanya muzinga gundeesezza yanyumyamu mboozi awo nejjukira amasuuti ge nali nkubye nga nfaana n'obusajja obubeera kumpi n'ejjajjaawo nga kumpi ffe bamu ngenda okulaba alobye naye nga bwe sikuba siriki wano waduka buddusi nakuba siriki ensooka zijjako ekooti nenkuba siriki naye nga amawulire gangoberera olwo omwana wa monita n'obuzava nga baagala sitore nensooka nenyingira abantu abangi nemanya kati bondayika ngenda obuzava nanemerako neneyongera mu bantu nensala nanemerako sebo paka yantuka kunagamba nkimanyi oyagala kubwaka naye esooka ompe sitore eno bubaka bubadde ki kigendererwa kye nemuwamwawo sekendi syana nenjuza naye nga alijazere ekikute ekiraze BBC ekikute ekiraze nga nze obubaka bwange butuuse nenjuza kati yo risiki kumpi gye n'akasinga okuteekinga era nze mbadde ninda owona otya anti omukolo baba kutwala ne banyonyola omusajja nti ono abadde akola bino wandibane kakati wandibadde okyaliyo sikufiira obulamu bwennyini direct kakati activity eyo bwe nadda ewaka namala nenfumiitirizaamu naye ekimponya baali bize okumanejinga aba president 14 mu ggwanga abaku delegations ez'enjawulo kugabya baali bize nnyo bonna security agencies zonna nga ziri extremely busy nembulira omwo naye okusinga Katonda yasinga okukola ki yasinga okukola kati mu tenti okumanya Katonda yatutambulirako mu tenti mwe nasooka okutuula mulimu omusajja aleeta sitore ya Goliath ne Daudi mukunyumyanyumya Daudi yagwa mu mpologoma nezimusisiriza yagwa mu mpologoma yali Daniel mubamu omusajja aginyumya Daniel yagwa mu mpologoma nezimusisiriza tezamulya nga situation gyali mu kunyumyako ye mission yendeese nengamba kiki kino banna nkoze ntya nkole withdraw oba ngume nenguma nenkola mission sebo nawona oyina Katonda naye mu story y'omusajja oyo yennyini gye nalimu wali mu mpologoma empologoma nensisirizako bweti nenjuza okitegedde kakati omukulu eyabuuziza vita action pact zetwakazanya neyo mweri waba agisobola nga mbuulira n'okusemberera obusembereze kololaawo nga toli ku listi yaabwe kubanga era saali ku listi naye nalwana nembeera ku ki kuba n'abakiriyadi ebyo birabina bukugu bwa lutalo n'amagezi gakosa ofuna kikadi kya bona bukugu bwa lutalo si kuduma budumi okikulu nali njagala kutuusa bubaka bwatuuka kati ate bano waba aneekalakasiza kololo yekyangira nateete ne bamusootingira eyo obujego obuli mu sitwago y'ennaku zino kati eyo risiki ogisobola sigisobola ng'omuntu aziare azi 212 jukira nakava mu kkomera ly'emyaka gy'omusajja myezi 3 ennaku 9 mukakomera akafu akazi kati ate nzemu activity enzibu ennyo ate yali ya CMI ye handling emisango module bali balina kusooka kujjamu nanjala nkakasa wali tosobola kuwona so ebyo byonna twabiyitamu kati ebyeno waggulu nga tuli ne NUP Saga na Binyumi nazo nayo tuziyiseemu okutandika people power biki okukola declaration ya Kyagulanyi Ssentamu kuba twagikolera Namboole natwala ekipande nenkiwanika nenangira Kyagulanyi nti ajja kwesima kuba president ngeze kulaba mupiira ku Super Sport 3 n'ayitako bw'ataddanga mukubira ku Super Sport 3
Super Sport Film. Gy'omanyi ensi yonna gy'eraba. Nje manyi bulungi ensi yonna gy'eraba. Ye channel esinga amaanyi mu sports. Bobi Wine for President 2021. Abakamera ba Super Sport zonna eza wano local ne international naye Super Sport 3 yali eraga omupiira ogwo omukulu ne mubira akalanga akamaanyi ako naye ng'okubiyisaawo ebipande ebyo okuwa outsmartinga security omanyi kyekitegeeza omanyi obukugu bwe twakozesa kyova olaba tuli bajjeno ssebo kyova ngamba luli nti ne bw'olaba security engeze mu kitundu osoka n'olaba amaanyi gaayo esobola okuntwala oba tentwala. Nze bwe nzija wano era luye mwali mudduka wano nasooka kubuuza basirikale ki abali awo nti waliwo alina pisitemu n'omukyala ne ngamba abo tebakimyenzi era nasigala nywa juisi wange basajja ne babuuka ebikomera abatiitiizi ne baduma ne ngamba CID abo baabuno obuntuntu nze bwemanyira nti abo bankimye nga 99 ezo ziri wabweru awo nga zipakinze omanya nti bakoze eki bakukimye naye n'okutwala kisinziira kati ate mu bya obalanga nnyo kapasite ekukimye naawe gy'olinaawo ekisooka togezangako okwekyanga nga tewali kamera tomalanga budde you comply ekyokubiri togezangako okwekyanga nga tolina support force okkiriza mangu ne bakuteekayo bagenda kumenyera bwerere omugongo nga tewalina evidence comply owonewo okwolwo kyova olaba kati NUPF n'abakazoli tebangi nnyo sibateeketeeke sibateeketeeke kati nze Kamuli abaana 5 baggala ekibuga ekyekamuli aba ERP abagizi babigirwa Moses batano bwe bati batano DPC we Kamuli mu kiseera ekyo bali bamuyita Madrid emirimu gyamusukkako nga nkozesezza aba ekibuga ne kiggalawo paka lwe banta nga tewali mulimu kugenda mu maaso kuba bakubatiya gasi n'abaggwako ne bakuba amasasi ne balaba nga gakendeera olutawo luganya okola ki okugguka ne bagamba ekyamazima tuta omusibe otherwise tetujja kumalako kati kye bayita activism alimu ebirungo naye bino ebyokunyumya emboozi so mweyo embeera bwe bityo bibiri kati ebirala tujja byongerako nja mwongera naye asooka awookingeko ebyo abifumintirizeeko afune wanteeka waddembe okunfuula akadoonya waddembe okumaintaininga ranka yange ey'obwa genero yes era sewukiriza nkomaawo olwaleero tumala eddakiika zaffe zetwayogedde neteekateeka eno ey'akalulu NUP Kyagulanyi yazizza empapula naye mu statement yagamba mu kwefumiitiriza okwogerezeganya ne banne n'okulaba byonna yalabye nti kajja asabe ekibiina bendera era n'abasaba nti bwe banaabakkiriza ne bamuwa bendera agenda kuvuganya ku bwa pulezidenti 2026 kati ekibuzo kyange kiri oluvannyuma lw'okugenda ku ballot paper ey'obwa pulezidenti waliwo ekipya ekisobola okubeerawo mu kulabako kati ekisooka yabadde akola bukozi mikolo nga talina gwasaba kuba ekisooka teyavuganyizibwa n'okugyayo empapula n'ofuna ekirowoozo ekimuvuganya ogwo musango muloope mu kibiina ekyo kati yadde talina gwasaba ate oyinza omuvuganya ne Sseggone yayogera nti alivuganya mu maaso eyo ng'ono avuddeko naye yavumwa kitegeeza ne mu maaso eyo ajja kubeerako so bino ebigambo byadde bya mukolo just baateekawo activities okusanitizinga kandeekya ye era talina gwasaba yeyeewa ekyo public ekimanyi okitegedde
kakati n'ekirala abantu kye balina okwetegereza ennyo ekiri sensitive ate nga tebakibaza delegates conference yaabwe yatuula ne bagamba bamwendoosinze agenda abakwatire bendera kakati ate empapula yazijjayo oluvannyuma ate ez'ekibiina kye kimu ekyo yakazikomyawo kati delegates conference abagendayo baba bajjeeyo empapula oba wajjayo empapula bamemba ne bakuyisa kati bamemba bamucelebratinga mu delegates conference nga tajjangayo mpapula nemwendoosinga kakati byonna ebyo byakolebwa bw'osanga omuntu alina interest mu by'okuba challenginga mu by'amateeka abakuba bubi nnyo kyekituli obadde okitunulamu ekituufu mbadde sinabakiraba kati ekyo nkikulekedde then okujja n'abakyala b'abana abaasibwa bakanata muhammadi ba john bosco kibalama n'abalala kiina message ekisindika eri famire y'abaana of course bya struggle kukola statement tekirina nnyo makulu mwene ensonga eriwo kyekibuuzo kiri nti oludda oluvuganya lweteeseteese ebibiina byeteeseteese ebibiina ebiri mu ludda oluvuganya byeteeseteese kubanga nupu si opposition eri mu maaso okitegedde eri mu maaso y'abo abavuganya wati waliwo kibiina kye bagamba nti kikino ekyopposition so ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya byeteeseteese kimala ansi eri nti nedda tebyeteeseteese webiba tebyeteeseteese tugenze kuwerekera jjajja addemu asitampinga ekisanja ky'omusanvu kiyamba kijjajja bwe bajja wadde tebyeteeseteese jjajja alina wakifunamu anti aba legitimizinze ekisanja ekyo nti banvuganya n'okunvuganya nemba wangu yes aba bafunye legitimacy jo kubanga baayise mu process eya competition naye nga competition etamalayo etamalayo birungu kati mukabavuka nga kabadde bwe kati abakulembeze abamu lwaki bakola statement egamba nti ako kabadde bwe kati naye tulinze kabwa president kokka butamanya ako kokka akawedde kalimu ababaka 5 ababavubuka mu ggwanga inaako n'omu but emu yawe yaba president ate oba president tosobola bukwata mu byobululu nga tolina babaka never tebakulimba biveeko ebyo anti tosobola giweza nga tolina babaka tosobola kati ate ani agenda obunoonya ani agenda obukuuma ndabe wamwe Busoga Kyagulanyi yawangula ku margin eyawaggulu bati nafunayo omubaka omu anti kyenkugamba kiri bwe kiti Kyagulanyi yawangula ne 67%. Okay? Nafunayo omubaka omu kati waliwo ababaka abaali bali mu lusuubo lw'okuwangula ne batawangula babigirwa be bakola akaluko obwa pulezidenti kola sample mu constituency erimu omubaka nga munafu nnyo result za president ne constituency erimu omubaka ayina capacity ewangula result za president olabewo enjawulo kubanga MP yavaamu structures ekuuma akalulu MP w'amaanyi alonda bakyamani b'amagombolola abagenda ovuganya yakufunira ne bakansala abakiika ku district ab'amaanyi eyo ye structure ekuuma akalulu kati buli olonda kyamani w'egombolola ow'amaanyi naye asobola okuyamba okufuna bakansala abajja ku magombolola nga nabo b'amaanyi kati abo be bamobilize abasooka babo batuukira ddala ku ki ku ground gwe MP mu district olimu olunaku olwo ate kati district olunaku olumu balugaba district ezo
3 ogenda kunyikiza otya kati ensonga ya kati zembadde manye nti osobola okunoonya akabwa president ababaka tunaabasangayo mu maaso ani akulimba tumala oyingira state house tusobola okula diara fomu ogenda jjujja otya ku polling station ogivuge paka kwedi kwota bana bali wansi boyogedde kwe bavuga diara fomu ibi bakivuga diara fomu tosobola kakati mu constituency eyena Kaseke ng'oli ayise wano opposite owe NRM ate diara fomu ogijjayo kutegeeza nti tolina mirandira wansi tewali toyina kati protection yaka voters protection ekolebwa abakulembeze abawansi ab'omu kitundu be balina n'obusobozi okubagana n'abe-NRM be bamanyi abe-NRM ababbi b'obululu be basobola okanga diso oba giso kuba be babeera mu kitundu era bwe bayiika evivi bwe bati system yonna eba ekoze eki eba eyiise so ye logic aliwo kati oba toyina tonazimbaawo capacity eyo from village from parish level to constituency level ng'oyinawo human resource eyina eri capable presidential race oba togirimu so oba ogenze kuwerekera balala kuba kati kankubuulire simanyi oba nakikugamba luli buli kibiina kyetaaga abantu abayina degree mu mathematics ne statistics okay be babeera ba agent ku district ab'ekibiina ekyo nti polling station olusanvu ezikola Kamuli district diara fomu ezo ono agent wali ku district zalina okuba nazo mu time okuzirikonsa ozikompeyaringa ne za EC kuba EC ezayo ejazireta mu time eyina emmotoka eyina abasirikale eyina pikipiki yo government ereeterako ne ZNRM kati agent we NRM atuula wali ne hip bweti eya diara fomu bakyalinda wa kibiina kirala kati ow'ekibiina ekirala olinawo 6 yalina omugugu ku lusanvu muyinza okagatta byebimu ekyo kyokka kiba kikulaga nti bakakubye automatically butereevu kubanga bye bagatta muli mu kompyuta gwe toyina bakanyawoza simanya polling station A to C toyina kakati ogenda kakuuma otya kati ono agent wo ku district ateekwa okubanga amanyi kompyuta amanyi mathematics yasoma statistics n'azimalayo ng'agatta mangu mbuli ayo ekibiina mu Uganda ekirina human resource eyo buli district be bantu 147 mu Uganda ng'ogenze mu details z'akalulu leka naawe abantu bono bakuba kiboka no bagamba gugwe lwaki otumalira obudde mbogenda mu kalulu nga tosobola nakakuuma bwogenda mu details awo omuyina oyo kati ate oyo asavingi baba agent abava mu field naye okujja diara fomu ku polling station ogituuse ku tallying center yo onobanga oli mukulu nga toyina local capacity togijjayo tosobola ovudde Kampala mbogenze ku makalu tomanyi makubo tomanyi wotuukira tomanyi wokola ogenda kukola otya jeno bijirwa bimazeemu amaanyi kati these are facts era eno eyo topic eyo tusaana ogiwa obudde obumala ne tuginnyonnyola abantu balekerawo okulimbibwa mbu tugenda mu kalulu tukawangule okitegedde oyo politics wa tallying center ya district yekka kuba awo okawokaawo nga tugenze mu birala tosobola kumalako tujja kufuna obudde tujja bufuna ogere ebigambo ku nsonga eyo
Owado sinziro okubeera ng'otulaba ne General Bijirwa Moses tukomye wano olwaleero tutandikiraawo akuume atakuumira mpeera. So ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya byeteeseteese kimala ansi eri nti nedda. Naawo tebyeteeseteese. kiki bano nayo? Bwe biba tebyeteeseteese tugenze kuwerekera jjajja addemu asitampinga ekisanja ky'omusanvu. Kiyamba ki jjajja bwe bajja wadde tebyeteeseteese? Jjajja alina wakifunamu anti bano nga bali ku ballot paper. aba legitimate Democracy aba legitimizinze ekisanja ekyo nti banvuganya n'okunvuganya nemba wange. yes aba afunye legitimacy jo kubanga baayise mu process eya competition naye nga competition etamalaayo etamalaayo birungo. Kati mukabavuka nga kabadde bwe kati abakulembeze abamu lwaki bakola statement egamba nti ako kabadde bwe kati naye tulinze kabwa president kokka butamanya protection ya voters protection ekolebwa abakulembeze abawansi ab'omu kitundu be balina n'obusobozi okubagana n'aba-NRM be bamanyi aba-NRM ababbi b'obululu be basobola okanga diso oba giso kuba be babeera mu kitundu era bwe bayiika evivi bwe bati sisitimu yonna eba ekoze eki eba eyiise. So ye logic aliwo. Kati woba toyina tonazimbaawo capacity eyo from village from parish level to constituency level ng'oyinawo human resource eina eri capable presidential race oba togirimu gatabye ebimu ekyo kyokka kiba kikulaga nti bakakubye automatically butereevu kubanga bye bagatta muli mu computer gwe toyina bakanyawoza asimanya polling station A to C toyina kakati ogenda kakuuma otya kati ono agent wo ku district ateekwa okubanga amanyi computer amanyi mathematics yasoma statistics n'azimalayo ng'agatta mangu mbuli ayo ekibiina mu Uganda ekirina human resource eyo buli district be bantu 147 mu Uganda ekyo opposition ekiri so ngati tuliko ti owana tono owano oyo muzeeyo akiraba naye amawulire gakipinga gakiwuka jjajja gamuvaako ayogirira nga waliwe gwoli wano jjajja gamuvaako gadda ku nze obubaka obwendeese banjoola naye weesiga kiddala ate kwesiga kisitwago guzo lwaki ndi jeno sitwago kati jjajja yatataganyizibwamu kati ni mu speech ye